Nanga omukyala nga bamututte. Omukyala abikireka bya video nange ndirabyeko ku TikTok. Nekireka bakwata video. Chosen Beck ali mu video. Baza bakwata video bya content. Gwe kyogamba obikkiriza. Tebamututte. Suubira. Wamukubidde kasimu. Asimu nakakubyeko nga takakwata ge mazima. Nze nedowooza nkireka bya content. Ate era nga bw'omanyi ebyabakyala bino kubanga kusaba visa. Gwe bw'oteekayo application yo oba olina kulinda bulinzi oba eri permit eri oba teri. Naye nga nze nkyali mugumu n'okukkiriza nti oyinza okuba content. Omanyi nnaku zino content nungi. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ekivulu twakimaze Mungu mugagga tuze kwebaza abantu baffe namwe aba media abatubeereddewo Katonda mulungi nnyo. Love Jubilation season 1 yatambulidde ddala bulungi nnyo. Tugenda bana season mmeka? Nga bw'omanyi love tekowa kucelebratingibwa buli lunaku tulina okujubilatinga love. Seno yabadde Love Jubilation season 1. Tomanya myaka mitono tunaawo mu maaso tuyinza okufuna Love Jubilation season 2. Yabadde etya financial? Yatambudde bulungi nga bw'omanyi nti ekyo ensonga eyo gyoyogeddeko bagiyita non-disclosure yeri back doors. But nze nga nze ndi very grateful kyenyeza okugamba nti bannayuganda mu mbeera yonna bandaze nti bayimiridde nange mu mbeera ey'okugezesebwa nga tuvudde mu byokwegumya buli omu akimanyi ekivulu tekitegekebwa tekitegekeka. It's not easy to put up an event ali naddala mu mbeera eno nti ne ikonomi yaffe ebintu tebitambula ddala bulungi. Waliwo okunyigirizibwa mu bizinesi ez'enjawulo wali ne wali naye abantu olw'okuba nti okwagala kwabaddewo oli neyerekereza ssente zaalinawo mu mbeera yonna enyigiriza n'ajja ku Serena n'ateekamu emitwalo 10 oli n'asasula emmeza ya million 3. I can't take that for granted. Ebyagala ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri gye nnyinza kubalaga kusanyuka kwange n'ekyoba olaba mbakoowodde bannange mutuuseyo eddoboozi lyange nti ndi musanyufu nnyo ate ndi musiimu nnyo. Bingi ebyabaawo nga tunateekawo ekivulu ekyo oba ng'okirangira tebagamba nno Serena weewanise wagenze wala kiyinza okusa n'obagamba mwana nga bw'omanyi era ebyange ebigambo bitono nnyo ebikolwa bye bisinga so kati baboogera babaayo era tubawulira naye tugezaako obutabawa nnyo budde netuteeka amaanyi gaffe mu bikolwa so kati buli ejo eyabadde alowooza nti oba twewanika oba twali tetutuuse ebikolwa byogera okusinga ebigambo kati mba musabira busabizi Mukama amutaasa omutima butubuti. Nanga omukyala nga bamututte. Omukyala abikireka bya video nange ndirabyeko ku TikTok. Nekireka bakwata video. Chosen Beck ali mu video. Baza bakwata video bya content. Gwe kyogamba obikkiriza. Tebamututte. Suubira. Wamukubidde kasimu. Asimu nakakubyeko nga takakwata ge mazima. Nze nedowooza nkireka bya content. Ate era nga bw'omanyi ebyabakyala bino kubanga kusaba visa. Gwe bw'oteekayo application yo oba olina kulinda bulinzi oba eri permit eri oba teri. Naye nga nze nkyali mugumu n'okukkiriza nti oyinza okuba content. Omanyi nnaku zino content nungi. Chosen Blood. Chosen Beck bamututte eyo content blood. Ndowooza namulidde agamba tayagala basajja bampi oli mu bampi kyo kyakuganisiza sebo. Syalo ne musajja muwanvu 10 n'omusobyo tondaba siri mu bampi. Yatutte kameramaani.
Why? Sibimbadi nnyo ebyo nze stickinga ku kiri nti alabika akyali content. Bigambo ki byogamba Chosen Becky? Mugamba asigala okubeera ng'ali omukyalo oyo gwali kyali because nze kyensinga omwagalako ali very courageous, ali strong. Abakyala bangi abalina omulabirako ne baguma nti embeera yonna nze nali attracted ku character ye nti regardless of challenges zonna ezibaddewo ali strong, asigala representinga n'alabirira abaana be n'aweereza ate ekisinga ddala obulungi nze ni faani wanyimbira kino kyeyakoze ekyokukyaza oba ekyokuproposingira kikaka kyongeruka akasaddala mbu eri yali kitanti ngamutambuza sisuubira nze nga bwe gambye nti ndowooza yalayika ye content eyinza oba eyo estanti erabika eyo estanti ebyaddala nze byange byali bya ddala naye nga bwomanyi nti omusajja bw'oteekayo proposal either ne bagamba yes or no. Eyaliddawo Amiri omwakagambo kitwamulabyeko ng'ali ku brief. Sina akagambo ke nnyinza kuwa musajja sebo taata w'abaana mulamba. Tumuwa ekitiibwa kingi naye nze nga bwe gambye nti abasajja ffenna regardless nti Chosen Becky obaani omusajja yenna mu bulamu bw'omukyalo oba otaddeyo proposal you expect either yes or no. Nze bwe nali ku live ya Bruno K yambuuza celebrity crush wange ne mugamba Chosen Becky mucrushingako. So kati abasajja tobeera n'entitlement nti omukyala alina okugamba bwati ne bwati kyonna ekivuddeyo kyova ogenda nakyo naye nga nze ndowooza content. Tukitwale nti nno baamututte togenda kupowa. Abasajja ate tumala gapowa gomala gapowa sigala ogezaagezaako bupowa mangu kitegeeza oba tewabiriiko even in the first place oba wali oyinza oba wali mu stand naye oba wali ku byaddala essubi terimala gaggwayo sigala ogezaagezaako. Ono ke bamututte lwaki tolemeramu mu Wininwagi? Wini tumuleke mukana mukambwe watira ddala ebikondi kyogamba twareconcilinga embeera ne tugitereeza n'okkiriza omukazi wa munno omutuku nenzikiriza tukuuma omukwano gwaffe cause olaba era bano abannamawulire abamu be baali bataddewo embeera wakati wange n'enkolagana yange newunya ate mwagala bizzaawo cause mwe temumanya ate nze kyenayitamu kyali wange kunsonyiwa. This time round tulabye nga best friend wa Amiri ate yatutte mukyala wa munne. Okakasa byeyogera oli munnamawulire gwampa amawulire. Best friend wa Amiri yatutte Chosen Becky gwe yawa omulimu amututteko omukyala yali amuwa mulimu gwange mwine embooza olwatuuse kino nga omusajja kino kitegeeza kironi nze kyendowooza buli muntu alina eddembe lye alina okulonda gwayagala oba mukubi wa bifaananyi oba akola kyomulimu si kikulu nnyo ku decidingira omuntu gwayagala as long as ye aba asiimye n'agamba ono gwe nonze mu bonna nze mu byobululu sikiika nnyo nti banzibye akalulu omuntu omulekera eddembe lye. Best friend wo wakutwalako omukazi onaawe okkiriza na yes omukazi tebamubba wabanga asazeewo n'agamba ayagala ono alina eddembe lye ng'omuntu kyendowooza. Twava mu kivulu wavamu n'amabanja wavamu twavaamu nabuwanguzi nakwebaza era kyova olaba olunaku lwali tukoze omukolo guno gwakwebaza buli ekyava mu kivulu ekyo kwebaza abawandizi kwebaza abapatina betutambudde nabo twebaza mwe bannamawulire n'okwebaza Katonda okusingira ddala. Bana bakuyambyeko okutegeka akabaka kati bangi okusookera ddala Golden Hill Hotel tulina partnership nayo era abasponsa baffe bonna betutambudde nabo right now BBS Telefina mukedde namwe mutubeereddemu Braze Media ne tiimu ye yonna Zafa Music Supremacy Lounge abantu bangi Uganda Wildlife Authority Uganda Tourism Board Explore Uganda Buganda Kumbucha family ennene era certificate nyingi zijjudde awo buli omu tugenda kuba tumuawadinga okumusiima n'okumwebaza okutambula naffe mu lugendo lwaffe luno.